Lyo baddekaawo no meditatinga ku bigambo bya Jacob Lokori Oulanyah byalamira kitaawe bwe yali amugamba nti teyafa Kookolo wabula yali afudde butwa obwali bumuweereddwa mu Parliamenti ya Uganda. Oba olyawo ebigambo bino bikipinga on nga byetooloolera mu matu gange. Byandibanga tebikoma mu matu gange gokka ng'eriyo n'abantu abalala betufaanaganya ebintu ebifaanaganako ng'ebyo ku nfa ya Jacob Lokori Oulanyah. Omululu n'omulugube abamu ku bapolitician bye balaga abali mu Parliamenti y'eggwanga bikuleetera okufuna mentality nti oba ddala Jacob Lokori Oulanyah byali ayogera nti yaweebwa butwa oba kayite kanyo kawulire oba emmimbiri byandibanga byali bituufu. Abantu abamu engeri gye bayayaniramu era gye baagalamu ebifo ekuleetera ofuna feeling nti ddala bandibanga balina capability, bandibanga balina obuvumu n'obumalirivu okukola ebintu ebitali birungi okufuna ebifo ebyo bye balina mu Parliamenti y'eggwanga. Temunkwotinga bubi. Taata wa Jacob Lokori Oulanyah byonna nga bifulumye, postmortem reporting efulumye nga bagamba nti mutabani we yali afudde Kookolo. Taata wa Oulanyah yalemerako era n'aluma ogw'engulu n'agamba mutabani we tafangako Kookolo. Era n'alambululira bannayuganda nti bwali butwa. Era gavumenti n'agiteeka ku nninga eve yennyonnyole ani yali awadde mutabani we obutwa obwamujja mu bulamu bwa dduniya eno. Bwe mbadde ntunuulira abantu ebamu engeri gye beetaagamu obukulu n'engeri gye balwanirira ebifo ng'abakuuka ejjembe, mu butuufu ntandikiddewo nange otandika ofuna endowooza nti Jacob Lokori Oulanyah be baali bagamba nti yaweebwa butwa ddala kituufu bwamuweebwa, ate ng'abaabumuwa be bamu ku baamuli ku mwanjo nandiki nga be baali okumpi ku kakiiko ke yali akulembera. Temunkwata bubi naye njagala nammwe muddeko emabega. Byali bigambo bya taata wa Oulanyah, mubireflectingeko tumanye ku ngeri abantu gye bayayaanamu n'engeri gye bateekamu amaanyi amangi okufuna ebifo. Mu butuufu bwe bakugamba nti omuntu oyo kyangu n'okutta munne olw'okubanga ayagala ekifo, towakana. Mbadde ntunuulira ebigambo ebyogeddwa eyali candidate appeal eyali avuganya ku kifo ekya woman member of parliament Bukedeya, nga totolera nga nnyonnyola engeri comrade oba flag bearer waffe gye yawambibwamu. Flag bearer waffe mwina mu katambi. Olunaku lwaleero mbakoledde video ku makya nga mbannyonnyola nga famire eya flag bearer waffe oyo omukyala bwevuddeyo, naye nga body language yaabwe eyogera kirala n'ebikolwa byabye byogera kirala, oba ebigambo byabwe byawukanako ku njatula yaabyo ku body language oba endabika yaabwe ey'omubiri in relation ku bigambo bye babadde boogera. Era ne mbagamba nti tulindemu kabanga katono nnyo. Famire etugambye nti omuwala ali fine era talina kimutawaanya. Audio y'omuwala efulumye kandidate waffe ng'alaga abadde under trauma, era ng'alaga ne kati ekyamukoleddwako tannaba kukinnyonnyoka yadde kitegeera. Mbankulimbye nti baamutulugunya, mbankulimbye nti baamukuba, mbankulimbye nti mu kumuwamba balina baamukola kino oba kiri oba kiri kubanga tabyogedde, naye agambye ali under trauma. Era ne yeegayirira abakulu ku headquarter nti bagira bamuwaamu kadde amale okweddaabulula adde engulu ajja kujja ku headquarter annyonnyole ebikira ku ebyo. Omululu n'omulugube abantu abamu gwe balaga mu kuyaayaanira ebifo, mu butuufu bwe bakugamba nti oyo omuntu yandibanga y'omu ku baali emabega w'okufa kwa gundi oba gundi, obulwa woowakanira. Tetugenda n'okolayo muntu nti oba gundi. Greed eyitiridde mu bapolitician b'e Uganda omulugube. Abamu ne batuuka ebitiibwa byabwe biffirwa ne bidda ku mabbali akuuma akafo. Abamu ebintu babitaddemu n'eddogo okukuuma ebifo byabwe, wanga Parliament bagufuula mulimu. Parliament yava ku level y'okubeera ey'obuweereza ne bagufuula mulimu. Era omuntu yenna gwe balaba nga ayagala okubajja mu kifo ky'obubaka bwa Parliament balabanga ye abaakuta akambe n'akabateeka ku mumiro.
balabanga ye abatuteekala namwetagenda badda era kyonna kye bakola bakikola okwagala n'omuntu oyo lwakiri okumulemya obulamu era eriyo abaluguliddemu obulamu abamu bafiira mu bubenje obupange abalala bafudde obutwa mu ngeri etategerekeka abalala ne bafa kikutuko omuntu n'abeera mu buliri mugenda okuwulira nti kaweddemu eriyo n'owa NRM yakaweebwa obutwa gye buvuddeko yakyeyogerera mu bitundu byeyo mu western part of Uganda omwami oyo yakafa kyaka ne bariyo ye tennaba kuggwa tebannamuteekayo mu nnyumba ye y'olubeerera naku ntono nnyo emabega yafa naye nga biri related ku ntalo political war. Jacob Lokole Oulanyah tutunuulira enfaaye we shall not take it for granted kubanga bwe tunaabiyita ku ngulu ne tubitunuulira kyamuli bangi abajja okugenda batyo bangi abajja okufa batyo nga tetufuddeyo kulondoola na kutegeera kituufu kyeki. Anyway ebigambo bibadde bingi ku intaneti kuno yeewambye yatidde akalulu njagala tufune vidiyo eno eyongera okutunnyonnyola obulungi nakyogerako gye buvuddeko I think gwali mwaka gwa 2022 nti eriyo abantu abali mu parliament kambere particular owekitiibwa Right Honorable Anita Anet Among ng'ayina bakandidate ababe mu parliament nti ono nono yabavujjiridde era yabafudde kyali kye bali. Omukyalo oyo ayina ekintu kya building mu parliament y'eggwanga nga yagala abeere nga yekontrola kuba gye bujjaawo y'omu ku batunuulidde entebe enkulu ey'eggwanga twakyogerangako nga propaganda edda nga bwe babitera okubiyita kumbe ffe twali tumanyi olukwe lw'omukyalo ono lwaluka leero loopu yakyogedde Jowero agambye nti omukyalo yayagala ntebe enkulu ey'eggwanga era mbw ayina ababaka be bagenda akubamu kakuyege wano na wali era netteeka liri eri mwami Yoweri Kaguta Tibahabulwa lye yali aleeta mu tteeka eryo lyali liwa omwaganya paalamenti yokka ababaka okulonda agenda okukulembera eggwanga lino. Mwami Tibahabulwa ng'ayita mu bantu babatera omubegera ne bamulabulira wala ne bamugamba tokola era mu paalamenti eno toliiyo ku gurawundi eriyaliyo avujjiridde ababaka bonna n'abateekamu omukemba gwe ku gurawundi toliiyo era bonna ayita mu paalamenti ntino yebeeronda yebeetegeerera ne agenda okukulembera eggwanga owedde etteeka eryo lyafa nkiwa mwaliwulirako nga lyali lijja. You know why? General Yoweri Kaguta Tibahabulwa yakola ekyo etteeka eryo n'alittira mu kkubo era temwaddamu na kuliwulirako mu mawulire gonna n'ayagala kati aleete eddala ng'ayita mu UPDF Act eya 2025 mwe yaleetera nti mutabani we yalina okuddawo ye bw'abanga alabye nga waliwo embeera ey'obutabanguko mu ggwanga baabuuka Anita Among n'ebitego n'oba ne bupulaani bwe yali alina oba n'enteekateeka gye yali alina. Ku mwami Yoweri Kaguta Tibahabulwa kye mumanyiiko ye muntu atayagala mujja kawogo mu kamwa era enkeera bw'owulira amawulire nti kino ne kiri Amongo kino kaba kaweddemu. Nina vidiyo gye nabawadde olunaku lw'eggulo ne mbagamba naye Anita Among ye tabala kulowooza nti mwami Tibahabulwa amaanyi gaateekamu okunoonya akalulu talina bumalirivu bugenda ne yeerangira naga nti kino ne kino ngenda bakulembera oba mwagala oba temwagala oba wano mu region eno gundi yalina okutwala tewali na kubya kulonda oba ki lwakiri naye ayiiye engeri gy'abbamu akalulu. In fact n'akanoonya n'okkanoonya mu kifo ky'okwerangirira newankubadde ng'akimanyi nti alina amaanyi g'emmundu amanyi nti akalulu k'amaanyi. Gw'obuvumu obwerangirira nti oli anoopoziti obujja wa abange eriyo omulambo gwe tugenda olaba omunene naye nga guva Ntebe n'emiriraano nga guva mu banene abali mu gavumenti kati abakulu mu gavumenti be bagenda otandika okwetirimbula the fight for power. Mugenda kulaba ku bantu abetta nga banene mu gavumenti nga beetirimbula nga gundi atirimbula gundi lwakubanga alaba nti gundi oyo alinganga aluubirira ekifo kye. Kanneme kubeera particular nti mmenye ono oba oli naye mmanyi bulungi nnyo nti mwami Tibahabulwa amateeka 48 48 laws of power agamanyi
mulimu liri eriri never outshine yohu waliwo ayagala okwoutshininga mukama we buli mubaka amuteeka ku ludda lwe buli kimu kyonna akikola era nabagambye nti kano akalulu k'ebukeddeya n'ebyavudde ebukeddeya mwami Tibahabulwa yandibitunuulira ng'ebitaliiwo naye tajja bikomyawo era ajja kubaako muuvu gy'akola olanyanga yayanguwa okgenda palamenti eyo nga yagituula mu kitundu kya mwaka ani yali depute we ebyo nkonyeeko bikoone temunkwata bubi katugendeko mu vidiyo eno tuwulire comrade waffe nga alaajana obulumi bwe yayitamu tannyonnyodde bingi naye lwakiri atunnyonnyodde nti right now embeera gy'alimu tewoomya nakabululu era akyayina trauma kati mwe babadde bajja bagamba nti Bobi Wine yapapye najja n'alimba apuleyinga political game ye mu kufunirako kalulu mbw'alimba bannayuganda bamulonde alage nti no gavumenti mbi akola blackmail vidiyo eno yiino yammwe. It's unfortunate that I'm informing you I may not be able to come to office as you had earlier requested. I'm still undergoing trauma. I'm still recollecting myself. So I kind of request you to give me time. Give me time to consume myself. When I'm ready, I will surely communicate. I will surely be able to do or to come over to office and we'll discuss. But at the moment, I may not be able to. Kindly first let me rest and recollect myself. Candidate waffe Basibone Banyamo bwe twabanjulira wano embeera gyali mugiwulira kozi n'ekirala abantu babiri be yali nabo ku lunaku lwali agenda for nomination omunga ye Erupe Meshula kati nabo bakandidate baffe omulala bamuyita Samuel Nyotu nabo amasimu gaabwe teganaddako bukya batwalibwa mu mbeera eyo up to now tetumanyiwa gye bali. So ndowoozezza nti kikulu nnyo namuwulire eddoboozi ly'omukyala yatusindikidde ng'akaaba ng'agamba tagenda kusobola kubeera wano olunaku olwaleero naye kyatugambye jjo nga twogedde naye nti bamutadde ku pressure y'amaanyi nnyo 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 nga bagezaako okumukowasinga okuvaayo okwogera ebitategeerekeka ate okutaddamu kulabikira ku NUP. byebyo ebigambo bya comrade byowulidde mu audio era omukulu David Lubongoya gwe bawadde audio eyo yafulumya information ya NUP eri confidential era audio eyo nkiwako ogiwulidde n'owulira ku mwana ow'obuwala ng'alaajana obulumi manya nti bungi. Ekikolwa kye kimu ekyakoleddwa ebukeddeya kyakoleddwa ne Kakumiro ew'omukyala Robina Nabbanja. Robina Nabbanja ow'ekitiibwa PM eggwanga lino y'omu ku banene njagala tukikkaanyeeko abali mu ggwanga lino naye mu kubeera nti y'omu ku banene emivuyo era gye gimu egyakoleddwa ebukeddeya ku munene omu third arm of government gye gyakoleddwa era e Kakumiro ku mukono ogwokubiri mu ggwanga lino kubanga Prime Minister holding ekifo kinene nnyo nno mu ggwanga aleka gwe mukono ogwokubiri ogw'eggwanga then Anita Amongo n'addako. Kati bwe bibanga emivuyo giri mu banene nga ne Kakumiro waliyo embeera y'emu kuba kandidate waayo ye ebiwandiiko bye byabadde bituukiridde naye ne bamuteeramu awo obubadibadi n'obukodyokodyo awo at the end of the day ne bagamba nti she cannot be nominated. Emivuyo gino egikolebwa gigenda teeka bannayuganda ku wall already kwe bali naye mwongedde okubanyigirako
gye mukomye okwongera okubanyigirako nabo gye bagenda okukoma okukyawa n'okunyiiga olw'ebyo ebiri mu ggwanga. Mubatadde mu mbeera nga tebalina optioni ndala okuggyako optioni y'okweyamba, okwerwanako, okwejja mu mbeera gye mubataddemu. Bannayuganda mubateereddewo omuguwa ne mubagamba bagubuuke, ngero gye mubaggalidde watali muguwa teriiyo mmere, ng'ene wali omuguwa gye balabe ekyokulya, ekyokunywa, ew'okwebaka, obujjanjabi n'ebirala. Kati omuguwa guno gwe muteereddewo abantu bano mu buli ngeri obutafanjala bateekeddwa okugubuuka badde ku ludda oluliko emmere. Oludda oluliko emmere e Uganda empya gye twogerako okuva mu gavumenti eno eya NRM okulaba ku revolution ng'ettinta mu ggwanga lino olw'ebikolobero ebibakoleddwako, effujjo eribakoleddwako, naye nga tebalina buddukiro, tebalina option ndala gye balina leero okuggyako okumalirira okwerwanako. Njagala batwalako mu vidiyo eno ow'Ekakumiro nga annyonnyola emivuyo ne kakuyege yakoleddwa akakiiko k'ebyokulonda ku biragiro by'omukyala Nabbanja okuteekawo kiremya omukyalo oyo aleme kunominatingibwa. Katubiwulire. Okali addakadda tugenda mu kalulu 2026 naye eriyo bangi abeerangiridde nti bo tebaliiko avuganya, naye ng'engeri gye bataafunye avuganya yabadde yakaweerege nga ddya lya bukadde. Katubifune nkomewo. Amanya gange bampitako Hirwe Allen Mutabazi, omukyala alina kaadi ey'okwesimbako ku kifo ky'obwamemba of parliament ekyalupu Kakumiro district. Nabbanja ne returning officer gwe bayita Baguma Annette Honest gwe baaganye okwesimbawo, ate ekiswaziza nnyo nga nze omukyala omwe yali yavuganya ne Nabbanja mu 2021 weewaawo nampangula, naye kati bwe natuuka ku nomination center we bali balina okumpandiikira, ate returning officer smartly and shamefully n'agamba nti ze siina biwandiiko. Neemubuuza kubanga n'abayisamu amaaso ka Kakumiro ka district katini nga n'aba officers abali awo nga bamanyi, ne mbagamba kize kitya ate nga nze omukyalo omu gwe mwanominatinga mu 2021 nenkotestinga ne Nabbanja ate ne mugamba nti siina biwandiiko. Naye ngamba luusi bibasobedde kubanga ekiwandiiko kye nayongedde ku buyigirize bwange n'agenda ku LDC nga akalulu kaakagwa n'enzijjayo postgraduate diploma in law. Naye nzibaleetere musooke mugirabemuko mugitunulemuko, ne bagamba kali shall come another day. Katolora bwe twaddayo omusajja n'akwata empapula zange okuva ssaawa 5 ogwekumakya n'abanga nzeetegereza nayetegereza olumukulumbu stamp nze ng'amutunulira kubanga nze bangamba nga ndi mwana mutonto omuntu ng'ayagala okukola obubi bwakutunula mu maaso nawe omutunule mu maaso, era nze saakumbye era saalikola bwe nti nentunula mu maaso g'omusajja kyeyavaawo n'akwata n'originals zange ziri mu senior 4 ne 6 ssaawa nga 7 n'ayetooloola n'agenda mu ofiisi n'omukyala omulala, naye ng'olwo bakuba amasimu ate kwolwo Nabbanja yampadde message ku makya n'ennaku ezo eziriwo nga tunateera okwewandiisa ng'agamba nebemba njagala biliyoni y'esente akawumbi akampangule n'emugamba Nabbanja adde mwatuma chance efune emirimu, mwatuma chance ekola ebiyinza okutukulaakulanya, naye kati ku level gye ndiko kata onoongula ng'agula product omanyi byo bye bamanyiridde nga bwe mulidde SG agamba nti Northern eyo baabagula, naffe balidde nga baagala okutugera kyemanyi tulina okulwanya n'amaanyi kubanga kati bwe tutawangula Nabbanja obajja n'okutukuba emboogo wano mu Kampala nawala banatusanga nze mumanyi kubanga nze bwe naamala ku LDC n'atandikira ku RSB nga nkola Nabbanja n'awa order ne banzijayo nze buli wenteeka ka application oyo omukyala akajjayo ate mu district yaffe okiraba nga kizina nga kyemeddera nti kinansipetinga abakyala kati oyo kyakola Nabbanja omukyala n'abeera kutunga mu neefunira obunyoro nga ndi wa senior 1 naye nenzimbye nensoma senior 2 eyo obunyoro nga bandaba mu 2011 2014 nga amala emukaaga 2019 nga amala university 2023 nga amala LDC n'otazimba nze ate n'otandikira kubaliwa people power naye ky'omukiso bulungi nze nebalananga n'okwewandiisa n'amaze okulaba akaliwa kali mu bunyoro kati eyo wentandikira kubanga ndi mukyala nfumbirwa mu banyoro nzadde abaana abanyoro era abantu b'ebunyoro temuzikiriza naffe tujja tulina okukanoonya tukakuume
ate bwe banakatempalinga nako tukabanje bwe kiri confirm yaman our power nera neyanza okuba ekitebe kyaffe kya NUP nze kyampa amaanyi kubanga mutuufu nali ndaba nga kirina wenyinza okutandikira kwesimba yadde nali njagala ne bansasulira ne bakola buli kimu kubanga bwe bamala kunya identifyinga nti ndi mukyalo yinza okubako kyenkolako ne banterako kye bataddeko nga bantusuubira nti bwe tunaabanga tutandise gavumenti empya ate egenda okutandika fe abagenda okutandikira okubanga tumanyi ebizibu by'abantu tumanyiwa the transition will begin with us naye ekyo ne bwekinaalema nze aka pulezidenti nkafiirako akaba flag bearers abalala nkafiirako tulina okulaba nti uganda ekyuka tulina okulaba nti tuvuddemu eni impunity tulina okuva mu buwambe abantu b'Uganda bunyolo ne Buganda yonna okutwaliza wamu kino kyekiseera kyaffe mukama abankuumi amina Nabbanja yabadde mutuufu oyo kyakola Nabbanja bwe bamala okutwala academic documents nenzijukira bwe nazisomera nga ndi mu myaka 3 kubanga kati ndi mwana nengamba mpweti nentunula wano nga bapoliisi bonna bali mu kukuuma bali abatute documents omuga Katonda oyo yabadde tayinza kutawangula Nabbanja naliyayo obukodyo obulala nemba ng'obwana obuto bw'emyaka 2 buno bwekola wansi nenzijamenga nentandika okwesirisisa kubanga nali manyi mpwete ne bwawa chance endala nga sirina ebiwandiiko nja kubanga mpwete ate nga ndi wa NUP ne bwe babintwalako nyinza okutafuna gundi ze baziyita ki nga bamaze okujjako originals naye oluvannyuma ssaawa nga 9 mu kitundu n'ekyalo kyonna n'ekikuŋŋaanya n'ababoda n'abetakisi ne bagamba oyo omukyala yasoma nga tumulaba mu buwandiiko kati oluvannyuma ne babimpa ne bangoba na poliisi n'amagye ne bagalawo tebaddamu kunominatinga muntu mulala. Ebyo biwulidde bulungi. Abakyala abo babiri benjogeddeko, omukyala Nabbanja n'omukyala Anet Among balina ebigendererwa byabwe naye mu gavumenti ene NRM kawedde mudda. Nja kwogera logically neme kubireeta direct. Bwe njogera nti kawedde mudda muba muntegedde baana ba maama, kubanga abantu bonna abali ku mukutu guno bamanyi engeri yaffe yarabadobe y'okunnyonnyolamu ebintu. Abo abakyala ababiri ku mivuyo gye baakakola ng'omumpembe ali eri yayiga kalulu akafeffeta bo baagala kulya kaweweevu, nkulayirira bwe kaba kalulu nga tebalina abavuganya kijja kubeera okke eri mwamiti bahabulwa, naye kitagenda kubeera okke gy'ali bwe kwagala okumu outshininga. Bantu bamukoye bamukyaye mumugjayo maanyi mulaga nti mugulirira n'abantu n'akakiiko k'ebyokulonda mulaga mukamanipulatinga kwegamba akakiiko k'ebyokulonda kalina abategeerera abayita ne mwomu. Ani yakalonda? Mugenda wuli olutalo mu NRM mu bbanga eritali ddene. Anyway, katumala okgendako mu katambi ka LOP ate tulyoke tufundikire ne bino ebikulu ennyo ddala by'ogwanye okuwulira. Programu ene wagiddwa Sheikh Ashraf omulombi w'edduwa. Munoonyeeko ku namba yo eryawo gwe naye n'embeera mweyita etali nnungi akulombera edduwa, embeera ejja kubeera ng'ate efuuka malidaadi. Robert Kyagulanyi Bobi Wine agenda kuba mwami Yoweri Kaguta tibahabulwa n'akabinja ke nga tabakutteeko. In fact bwe bagenda n'okutandika okuttiŋŋana in the fight for power of which ne power yennyini gye balwanirira nga tebagirina teriiwo. Olutalo lw'entebe lwongedde okukyaka. Abalulwanirira oba abalwanira entebe kati bangi abali mu movement nga bo bagamba nti be balina taking over ekintu, naye ng'eri eriyo oli ekintu akyagalira ddala leero na luli agamba nti nedda temujja kitwala. Kati NRM bali mu kulwanagana, the fight or the battle kwani alina okutekinga over entebe eri wakati wa bikonge binene mu NRM. Naye nga ani yaleeta olutalo luno? Kyagulanyi. Bagenda mmala okwetimpula beekube abamu beete n'okwetta yajje atuulewo kaweweevu. Muteekewo ebbanga ttono. Era eriyo n'abantu abamu be mujja okutandika okulaba nga bakungu mu gavumenti muteekewo 2 ng'omwaka guno tegunnaggwako nga tebakyagenda ntebe nga babagaana, bwe batuuka ku geeti nga oyo agira ddayo. Mumwekebejje mumukebere bulungi, ne bwebeera mpeta mugikebere mumale mwekebejje. In fact banaatera okuleeta katwa detector. Ambe wano tugende mu butambi buno bubiri muwulire abankuumire abantegedde muntegedde. Vidiyo eno ejja kwetaaga obudde okuginnyonnyoka
giddemu emirundi ebiri wojjo gitegeerera kubanga njogeredde mu Rabadob. Binategeddeko nsako zaffe eyo kyalanyitamu yeegwanyiza entebe y'obwa pulezidenti gye buddako eyo era kyavudde agezaako alina abantu be mu bitongole ebikuuma ddembe security tudula ne Mwai Museveni mu baluwa ye yawandiika kalulu ka by election gagamba naye ani akozesa aba security okukola effujjo lino nga gwayogerako kugamba agenze ayingira ebitongole ebyenjawulo naye tiikira gibujjako awo nga bwe mbulya ayagala kwesimbawo ku bwapulezidenti. Ekyokwesimbawo ku bwapulezidenti ekyo si kimuvunaana kubanga ddembe ly'ebisaanyizibwa aba birina ddembe mu kalulu kano ke tulimu tulina abantu bangi abali mu kalulu aba buli kika abeesimbe ku bwapulezidenti ddembe lyabwe naye ogamba otya nti kakati gibujjako awo oyagala fuuka pulezidenti naye ng'oli mu kukola bino nga ino foundation gy'otaddewo subira nekuba mu mutima bwaba akisobole. Bannayuganda bannange, amafuta bwe gavumbulwa mu Uganda, Museveni yali alina akalulu kayolekeramu n'agamba nti nzudde amafuta gange ate mwagala kunzija mu buyinza nga nzudde amafuta gange. Ekigambo ekyo pulezidenti bwe yakyogera ffe nga bannayuganda tetwakitegeera. Ffe twalowooza nti agazudde amafuta ga ggwanga naye tujja gafunako naye agambye nti naye abadde ayagala kukikinga back bano abadde baagala omujja mu buyinza n'akalulu. Naye njagala bategeeza byonna ebigambo ebiddiridde n'ebikolwa ebiddiridde bikakasa bulungi nti Museveni bwe yagamba nti nzudde amafuta gange yali ategeeza nti amafuta gage era commodity ye. Lwaki? Kubanga olaba ebigambo n'olaba n'ebikolwa nga byonna bifaanagana n'okakasa obutufu bw'ensonga era n'okola conclusion. Nga bwe nabagamba nti ffenna twawulira nga Katambi ka Lwabwogo nti bo baagala babeera bakabaka ng'abaana baabwe ba prince ne ba princesses ng'abalala tuli baddu buddu. Naffe abali eno kati mu diaspora sente bwe tuzikola ne tuziweereza e Uganda tuziweereza bali ne baziggyako omusolo era ne tubeera nga neno gye tubonaabona nga tukola tuba tufuuse baddu baabwe. Okitegeera? So olabanga ebigambo bya Lwabwogo ebitali practical oba ebitannaba kutuuka naye nga kakati ssaawa eno byebiriwo kati byebiriwo. Bw'olaba omuntu nga Western region teriyo mubaka n'omu atali wa mu West nti oba mu Nyoro oba nti Muganda yajja n'esimba mu West n'afuna obw'MP naye ng'ate kati olaba bavudde ne bafuladinze mu West ne bajja ne wano mu Kampala ne beesimbawo ku bifo byonna eby'obukulembeze. Okitegeera? What does that mean? Kitegeeza ebigambo bya Lwabwogo bigenda byatandika dde okutuukira byebiriwo. Wadde Lwabwogo agamba nti Museveni tayagala nnyo bya dynasty naye kikulaga nti already ground kyekiriko. Kati ne bino ebyamafuta Museveni bw'avaayo n'agamba nti amafuta gange nezuulidde amafuta gange ate mwagala okuganzijjako mwagala okunzijja mu buyinza muba mwerimba. Ne tuddamu ne tulaba nti parliament yamugamba nti Museveni yasinga abaka mu parliament era nga bonna ba mu West bali 270 region endala zirina abaka 200 oba mu 2 ne bamugamba nti wetuwe ku mpapula endagaano z'amafuta kuwateeseza tuzirabe. Okitegeera? Museveni n'addamu n'abagamba sisobola kubawa mpapula za ndagaano z'amafuta. Ne tutandika okulaba nti amafuta ga Uganda gakukusibwa nga gatwalibwa mu mawanga amalala okutundibwa nga ne Uganda ekwata kifuba kya 9 mu kutunda amafuta agali crude agatali malongooseemu. Naye gwe muna Uganda n'osigala nga nti olonda Museveni era n'osigala ng'olowooza nti amafuta ga Uganda. Besigye n'ajja n'akugamba nti waliwo omu China gwe baasingisa omusango mu kkooti y'ensi yonna lwaggula amafuta lwakwataga ne Museveni n'amulaga amafuta n'amuwa n'enguzi n'amulaga enzi z'amafuta ne video weeziri ne documents zonna weeziri. Omuchina baamusiba mu America emyaka egi. Gwe n'ojja n'ogamba ndi munna Uganda naye era nkyalonda Museveni ow'emyaka 80 afuze emyaka 4 apersonalizing atwala afuula buli kyabugagga kya Uganda okubeera ekikye nga ye. Atunze ebintu byonna eby'eggwanga lya Uganda n'abimalawo okuba nti Uganda eringanga omuntu afudde nga mwavu bamuwa olupapula nti kola eddaame nga talina kyawandiika kubanga byonna aba yabitunda aba talina kintu na kimu kyakuwandiika ku ddaame. Kati Museveni agenda kuva mu buyinza oba kutuuka okufa bw'omulekamu
nga tewali kinna kimu kyayinza nti Uganda kino kyerina kubanga ne Uganda Airlines wagira bagula biganga tika tebiina sipeya era binatera okukwama bitulaawo ku airport. Otegere ekigambo ekyo. So kakati banna Uganda omusajja yagamba nti abasiru bokka mu Uganda be bali obulungi babe besanyuka naye omuntu n'omugezi we kikwase ennaku eggwanga bali bali kukwase ennaku era osigala ng'oyina ennaku ku mutima. Njagala okubulira n'ekigambo ekirala kakati tubadde tukyali kugwa amafuta kusimwa na kukusibwa kutundibwa nga tumanyi ne sente zagoto mu budget tozirabamu era Museveni akyakonze tuletinze kukamula gwe mu Uganda ng'ate ye alina kiri ekyoje mu miro ne sente ziva mu mafuta zaafuna mu ngeri gy'otamanyi. Enkulaakulana yonna eri ebuliisa mu Bunyoro teriiyo nti kugasa abantu ba Bunyoro tibazimbye amalwaliro 10 bazimbye amasomero 10 bazimbye biki Newe gaba galiyo nga bazimbyeyo obusomero obo hotero bazimbyeyo nnyo ebintu nga biyamba buyambi bo kugondeza bulamu basima mafuta na bagabba. Chubola ekisawe ky'ennyonyi ne bakizimba gwoloza bambi bazimbye tukulako ne bazimbye ekisawe ky'ennyonyi nedda ekisawe ky'ennyonyi bakizimba abajja okusuubula amafuta banguyirwe nga bajja n'abajja okutulirawo ddiru banguyirwe nga bajja okutula ddiru baleme kuyita ku nguudo okufa nala kumala budde na kukuba binnya. Okitegere ekigambo ekyo n'obutalaba puvate eri makubo nga bajja oli agwa Ntebe nga ava Ntebe nga abuuka mu Nnyonyi nga agwa ebuliisa amafuta we gali nga alaba nziza amafuta ngaddayo yalowooza nti wano nawayise enkulaakulana kombe abantu banyagibwa ssente zaabwe agwanga linyagibwa. Otegeera kakati njagala okutegeeza nti enkulaakulana yali baddewo abafuzi b'emitwale bajja ne basima kopa ne bazimba railline. Naye wano buli kiriwo kinyagibwa bunyagibwa kubanga abatukulembera si original inhabitants aba Uganda. Omusoga agamba atali nannyini mbooli asima aliiguula buliguuzi. Tatali nannyini musiri gwa lumonde bw'aba asima akandula bukanduzi malagala kubanga si nannyini mbooli. Era mumena bana Uganda kuva ddinga ng'engo ekuza obwana bwaki obwana bw'embuzi. Engo tesobola kuza bwana bwa mbuzi. These are facts. Omuntu bw'abanga amanyi nti originally tesi original inhabitant wa Uganda ekyo tosobola kimujjamu ne bw'alimala mu Uganda emyaka 5 ajja sigala nga original ng'akimanyi nti yes original inhabitant wa Uganda era ne bw'anaaba akukakasa nti ye wa mu Uganda era munna Uganda ebikolwa bye bigenda kumwoleka nti si munna Uganda. Era kyomulaba Yesu yamanya n'agamba munaabalabira ku bibala byabwe oba ebikolwa byogera nnyo nange kenyini ze saganye na kubeera mu debate Museveni Munyarwanda Museveni munna Uganda eyo debate yali baddewo naye ebikolwa bya Museveni bikomyawo debate abantu baneko kunoonyeza bazuulire ddala tiddala toli munna Uganda ngaba abanyankole baagana okuwaka ne bagamba nti Museveni Munyarwanda fere tumumanyi wano mara kozi karara bose tererebo katubale tukyali ku mafuta Gorodi yazuuse nga Gorodi amalo kyuso obulamu bw'abanna Uganda naye sente za Gorodi eziva mu Gorodi ani aziraba mu mbalirira kubanga abantu bamusima tuwulira nti bafamire yo bwe yazuulwa Karamoja n'oteekayo mukyala wa Minister of Karamoja bwe mala otereeza obulungi process nawo mujjayo katuwulira Gorodi wamutunze kubeye y'okudembula ey'enseko lwaki otunda ebintu by'abanna Uganda bw'otyo abantu abaavu kubanga toyagala bakyuse bulamu oyagala obakalirire nga bali mu mbeera eyo nga buli omu avunnama buvunnami bw'ati nga buli omu akuvunnamira vunnamiza okufuna akawogo okufuna ak'okulya gwe nga bw'ovuga nga teri akuba ku mukono kubanga buli avaayo jja mugula bammawo obaguze bonna bamazeewo bambidde obaguze bamazeewo bamukaako obaguze bamazeewo ate okyagula naye ojja ggula sente ojja kusigala ng'okyaziina nga waliwo b'otaguze ate paka era lw'onaava mu buyinza. So bannayuganda tusiriwadde ekimala tugumiikirize ekimala bannayuganda musitukireemu mutaase ensi yammwe musitukireemu mutaase ensi yammwe. Bayibuli egamba nti omutuukirivu alaba akabi n'akadduka. Kano embeera gye babatwaliramu yakabi era muyina okukasalira amagezi kubanga temugenda kuva mu Uganda mwenna muggwemu. Muyina okukasalira amagezi mukeetaaseeko akabi.
Nebe munalaba akabiko okunyaga eggwanga lyammwe ne musigala nga mutudde ne mukafe tudi balokole fe biki mukama ajja mutugirako ebyo ajja Museveni ajja va mu buyinza nga alinga omuyembe oguvunze omuyembe bwe guvunda bwotanyenya muti ku muyembe kugwa oba gukuba nkonyogo gugwenga gukyali mulamu gugwa guvunze gugwa guunya. Museveni ajagenda va mu buyinza nga yefiiridde bibye nga ye ng'eggwanga terikyalina kantu era muddaatira mu bizibu byennyini bye mwalwawo okukolektinga. Olunaku lumu twali mu kyaki eyo ne balangirira okusiba n'okusaba. Newe twali tusaba nga wayisewo ekiseera mu kusiiba omuntu omu n'aloota ekirooto nga Mukama agambye atuwadde ebintu byaffe naye nga ebintu byatuwadde nga bikadde engoye nga old fashion ng'emmese zaayiribwalibwadde emmese naye nga baazituwa mpya. Lwaki tetwabikaayanira tetwabiremerako kubisaba mu budde buli tugenda ozuuka okubisaba ng'obudde bwayita dda nga n'ebintu byakaddiwadda nga ne fashion zaggwako. So ne obukulembeze bwano bwa Uganda bwe buli bwe munaaleka Museveni n'agira nga akyakindadde ku ntebe y'obukulembeze munaagenda okumwetaasaako nga tewali kiriwo kyonna nga byonna biri finito.